olinze weta Masaka kuleta Luwero oba kutingana naye nga tulikomezaawo mu NRM. Mu nsi ento emirundi mingi balowooza ebyokwerinda byesigamye kutiisatiisa. Sirowooza tusaba buli ludda oluli mu kuvuganya mulukwate bulungi, buli ludda mulukwate bulungi, buli ludda muluwe ekitiibwa. Mbanirizaako ku DPTV Uganda lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi ziri 11 mwezi gwa 10 omwaka 2025 omwaka tugutwala bingi bye tugenda obeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. mu bye tugenda okutunuulira waliwo akatambi ka Olivia Lutaya kenjagala okubeera nga nkuwako olunaku olwaleero oba oliawo olw'omukaaga luno kakubeeremu. Katambi kano nina part gye mbadde nga njagala finally nasobola okubeera nga njifuna. Mu ngeri emu tugenda beera nga tutunuulira Bobi Wine bwe yabadde agenda e Nakasongola yayise ku basirikale n'abagamba ofiisa mujje tunywe kacaayi. Ekyabadde awo essanyu lyabadde ku b'ofiisa ng'obalabira ddala nabo bambi omuntu gwe babagamba mukwate mutulugunye bamwagala naye tebalina kyakikolera. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Bobi Wine yasinzidde Nakasongola n'awooninga ba RDC badiso n'abalala bonna abagamba ebiseera byammwe biweddeyo oba oliawo n'eggwanga teribeetaaga. Tugenda kutunuulira ku mukyala wa NRM. Omukyala ono ye Cissy Namuju gye buvuddeko yali mu misango gy'okubba ssente n'omukwata ne bamukwata. Yavuddeyo n'agamba ekinaba kyetaagisa kufa wakiri tujja kufa ne Buganda amini Masaka erina okudda mu mikono gya NRM. Kino nno kyeraliikiriza mu ggwanga lye tulimu bwe tuba nga abo be bakulembeze be tulina. Tugenda beera nga twongera okutunuulira Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'abaako obubaka bwawa gavumenti n'abakuumaddembe ennaku zino Katikkiro ensonga agyenyigiddemu era ebigambo abyogera nga biteekeddwa okubeera wakati mu kuwabula nga tasse muguwa. So nga ate tulina Dr. Shamim Nambassa akutemaatemera mu manifesto ya NUP wabula nga agikufundiza okusobola okubeera nga n'asembayo wansi asobola okubeera nga agitegeera. So nga ate tugenda kubeera nga twekkaanya Seggona tumulina mu mboozi eno. Waliwo omwami wa NRM eyabadde asemberera emmotoka ya His Excellency olunaku olwajjo wabula engeri gye bamuggyeko ku mmotoka oba oliawo gye njagala okulaga n'okunnyonnyolako. Tugenda kutunuulira ku bigambo bya Bobi Wine ku basajja nga Balubega Mukaaku n'abalala ayina ebigambo bye yayogera bye tugenda obeera nga tutunuulira. Richard Sebamala wa Democratic Party simanye yawa oba ya Nobert Mao oba yawa naye agamba tujja kwebuzaabuza oba twebuzaabuza abakkiriza bajja kukkiriza oba tebajja kukkiriza Bobi Wine gwe tuyina yekka mu opposition ow'amaanyi. Kitegeeza ki? Negataako mu mboozi yaffe gye tugenda okubeera nga nkutuusaako mukadde kano kankolemu bwe nti katono nkobewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Nzikiriza nkubuuzeeko yonna gy'osinziira mu ggwanga gy'ogenda maaso n'okubeera ng'otulabira. Kisinziira ku budde vidiyo eno w'ogirabidde. Oyinza ogiraba ku makya, oyinza ogiraba ekawungeezi oba mu ttuntu okusinziira ku mbeera y'obudde ne mu ggwanga w'oli. Nzikiriza nkubuuzeeko nti osibyeyo otya ssebo oba nnyabo. Nkwanirizaako ku mukutu ogwa DPTV Uganda kwe tugenda maaso n'okubeera nga tutunuulira ensonga. Nzikiriza nkusabe mu bw'owembeefu obw'ekitalo vidiyo gimpeere like. Buli wogiwa like kigiyamba okudduka ku sipiidi ya yiriiri netuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera ng'agiraba wamma n'agibona.
yakatwegattako genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno ensonga etambulire ddala maridadi sana kabisa. Nina akatambi ke njagala otandika nako olunaku olwaleero. Akatambi kano ka muganda w'omugagga Hamu Hamisi Kigundu. Omwami ono naye musajja mugagga ayina ssente, naye nzikirize tulabe katambi kano. Ekintu kyakola ebintu by'ensi eno ebyaddala bikwewunyisa. Gwe wenna atamanyi mwami ono bamuyita Haji Yasin. Bw'oba nga obadde tomumanyi oyo musajja mugagga era muganda wa Hamu, naye ekintu kyakola n'abantu abaavu tebasobola bakikola. Omanyi ndabye akatambi kano neŋŋamba nja kankabaleetereko ko wano. Emirundi mingi abantu bwe bafuna ssente beerabira obulamu obw'abaavu, obw'abanaku, obw'abo abateesobola, era batandika okulaba ebintu nga buli kimu kiri mu mikono gyabwe. Bw'olaba omusajja ayina kasente ng'oyo ng'alina omwana afaanana bw'atyo, amazima ne mufa abaavu waliwo abasobola okuboola omwana oyo naddala nga kyasobola okuliisa bye bigere bye. Omugagga n'agamba yuno nja kukola omwana kyakola. Man, kino kinkoledde olunaku era njagala kutegeeza nti kinyumidde ng'omuntu, kinyumidde. Ne ndowooza nti tusobola okuggyawo ekyokuyiga. Ne bw'obeera oyina ssente, ne bw'obeera oli otya, amazima gali nti ak'obuntu kakusigalengamu. Tofuukanga kisolo olw'okubeera nga wafuna ssente. Yeggwe, kubanga ebitwawula bitono n'ebitugatta bingi. Mu byo mulimu ettaka. Teri mugagga yali aziikiddwako mu space mu bbanga wano. Ago ge mazima. So teri mugagga gwe baakola nti ye tagenda mmanju mu kaabuyonjo, ekyo tebakulimba. Teri mugagga agamba nti nze ndi mugagga nnyo sinaaba, nedda. So waliwo ebintu nga byo olina okusigazaako obuntu. However much oba otusukkulumyeko ng'ofunyemu kasente. Tuveeyo tugende omukyala Olivia Lutaaya. Olivia Lutaaya, bw'oyogera ku Olivia Lutaaya, kuffe abamumanyi n'abamusembereddeko, ekisooka okujjira mu mutwe ye muwala, omukyala, maama w'abaana eyasalawo okuwaayo obulamu bwe ku lw'okulaba nga gavumenti eno ekyuka. Olivia Lutaaya bw'oba oyogera naye, oyogera n'omuntu gwe simanyi kika ki ky'osobola kumugeraageranyako. Waliwo kano akatambi ko mukamanyi, naye okujjuza emboozi eno katusooke tukalabe, then nkuwa akatambi ke njagala ak'ekigendero eky'olunaku olwaleero. President of Uganda Chicho wadigambye mukulembeze w'eggwanga ng'oli ku mpewo wano. President waffe Kyagulanyi oba Yoweri? Gambye mukulembeze w'eggwanga, the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Museveni tubadde tusaba ntebe yaffe. Twagala ntebe yaffe. Ate okumwebaza kubanga he pardoned you guys era ne babata bulungi nnyo emisango ne babasonyiwa emisango. Bandindese n'enkola emyezi gyange esatu ne wiiki abiri mu ebbiri ze bampa, naganadde nfuluma mu January. Nakola emyaka 4 tugenda mu December, wali January mbadde nfuluma. Kisonyiwo sikyetaaga kuba nali nakikolerera. Sina kyakwebaza, mpozi okwebaza. Ekigeza wandisobodde okuguma paka January. Mpozi okwebaza Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert, yebala okutubeererawo, kutulabirira, tukyali ku sayidi ye. Nze nkyali ku sayidi ye paka. Nkyali ku sayidi ye paka. Njagala otuwa akatambi ak'okubiri.
kano keke kigendererwa newankubadde kano kalungi niye ate bw'ogattirako kano koolengera ku screen ogenda kutegeera Olivia Lutaaya yaani nti emyaka gyeyamala mu kkomera omwana ono bwe bakuwummuliza wali Ssaanya Muhyiddin kansubire mu mumanyi n'Olivia Lutaaya tuwa Olivia Lutaaya obulamu oba kiwanditutte nga regret mu bulamu bwo kuyita mu NUP kwejjusa ate otya kyandinumye nnyo okubanga NUP naba fayini okupiiza omusango nakimanya nti kyenakola nange nali nkimanyi tikyenkoze kibi so nadde sinza kuddamu kola mistake mulundi gwakubiri bagaba chance bulamu ziba 3 chance yasooka najo nasooka yokubiri mbadde nyina otereeza Mwami Kyagulanyi yagamba nti abantu bano temubajajinga temumanyi kiri eri nali mbiraba ku TV byannumanga era kyampayiza ne mukubirako essimu nga njagala mwetondera nanga Olivia bireke mbeera gy'oyitamu nkitegeera so kyandeetera kuba nali manyi obuyambi bagenda busalako ewaka babe nga tebafuna bintu nanga tewali buzibu fe tugenda singa nga kusupporting ebbanga lyonna lyosigaza tetukiinaako buzibu nenga okay tekitegeeza nsigazaayo chance endala so chance yokubiri enjikozesa bwenti bwotyo okubeera nga oli mugumu nga olina kugamba you sure that tewali you know tewali kikutiisa obuvumu obwo bujja up to today ani yantonda tonzi Katonda yalina obuyinza bwe banaayagala okunzita it's okay Katonda kalenda yange bwati we yabagiwandiise nti Olivia olunaku bwe luti lwolifa era nja kuwummula mirembe naye teri kiyinza ate nfe nga banange mbaliddemu olukwe kyate nakyo kirala kanfiire ku mazima osuubira okwesimbawo ku kifo kyonna mu future oba sina position yonna gyenjagala nze kyenjagala kiri eki kiki kukyusa ggwanga kukyusa mukulembeze ono omufuzi aliko aveeko tuleete omukulembeze kati okay Olivia Lutaaya bw'owuliriza Olivia Lutaaya ono omuweerawo ebimuli bye producer CapCut kweri gezaako gicrossing endaba ekifaananyi kibuuka kweri gijjeeko kale Olivia Lutaaya bw'owuliriza Olivia Lutaaya ono osiriikirira ng'omukazi bw'amubuuza obuvumu gw'obujjawa agambye ekyandinumye ennyo kulyamu mukama wange lukwe n'otunuulya munnabyabufuzi nga yatunuulidde position atunuulidde kifo nga tafaayo kuba abasinga mubalaba abasinga tebajja mu NUP kubanga baagala NUP tebajja mu NUP kubanga baagala okukyusa mwami Museveni bajja mu NUP kubanga esobola bayambako okufuna ebifo mu palamenti ku bwa meeya bwa kansala ng'oli ekimulese twagala kujja ku mwami Museveni aludde mu buyinza naye nga amazima gali nti behind byayogera waliyo bifo oba waliyo kifo kyova baba mu makaadi oli ayitamu misinde swi n'olaba Olivia Lutaaya talina kifo kyayagala talina kyeyeetaaga talina na kirowoozo nti ayinza okera ku makya ng'agambe kanfune ekifo kino
nyenga ayina empapula Olivia Lutaya tebimukwatako ayagala kusooka kukyusa bukulembeze. Awo nno wenjagala okwebaliza abasobola okutegeera ennono y'ekibiina n'omulamwa ogw'omutuufu. Abataafunye kaadi nene musigala nga muli solidi n'okusapootinga ekibiina kyammwe. Kitegeeza mumanye ebiruubirirwa byakyo. Musobola okwerekereza ku lw'obulungi bw'ekyo ekinene omukulembeze wammwe kiyeetaaga oba kyakiikirira. Njagala kwebaza omuvubuka gwe bayita Shuaman Segawa oba Ismaili Segawa aka Shuaman Segawa. Bangi bwe twali tuwa list ey'ababaka ba palamenti abafunye kaadi ku NUP mwali mubuuza Shuaman Segawa era ne tubategeeza nti tafunye kaadi. Kakati wiiki eno ndowooza lwali lwakubiri yategeeza nti agenda kubeera nga ayogeramu n'abantu be era bwe yamaliriza okwogeramu n'abantu be n'afulumya statement era nga agamba nti saafunye kaadi buvunaanyizibwa bwange okuwagira oyo gwe baawadde kaadi musapootinge tusobole okubeera nga eggwanga tulituusa mu ebyo ebituufu. Ebifo tujja kwongera okubeera nga tubifuna, tujja kubifuna nga bingi n'abalala basigalewo, in fact n'ebirala bisigalewo nga tukyusizza obuyinza bw'eggwanga Uganda. Emyaka 5 kinene naye si kinene osobola okulindako munno n'aweereza naawe n'olyoka ojja. Kirungi nnyo kino. Shuaman Segawa agamba nkyali muwulize nnyo era nkyali mwesigwa nnyo era mukama wange muwe ekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine muwe ekitiibwa ekitagambika. Sigenda kwesimbawo, sigenda kujja independent, ngenda kusupportinga ekibiina kyange n'oyo gwe baawadde kaadi. Wow. Agamba nti kino kisinga okulwanira akafu. Ekikulu kuteeka President Kyagulanyi mu ntebe. Kino kisinga okulwanira akafu. Shuaman Segawa obubaka bubadde bulungi. Oyina support ya media, oyina ki wandiremeza munoga kale fenna tubifiirwe. Ne bw'oba okkiriza kino then kusalawo kulungi nako. Webale nnyo webalire ddala. Na batubanga tuvuddeyo katugende Masaka. Waliyo omukyala bamuyita Sise Namuju. Mwenna abamanyi sagaza ssente ezibadde waawo. Sise Namuju ono bamukwata n'akawumbi ka ssente ndowooza kamu n'ezigwamu. Ssente zino zamuwa musolo. Nenga omanyi nti eno gavumenti tesiba bali yake. Tesiba banyugamba nyunyusi bagwanga ewana bawane. Twalaba ne Kulaale ng'omukyala Ekinyamatama ne Speaker Anita Amongo nga bayimiridde bagamba nti Sise Namuju ono wammwe. Ne bw'aba yatwala ssente yazitwala ku lwammwe. Mbe yazitwala ku lwammwe yandigambye yazibba ku lwammwe. Omanyi kitegeeza omuntu okubeera obubeezaawo nga ssente ayina akawumbi n'omusobyo naye nga tasobola nakkannyonnyolera yakafuna atya. Era babateeka mu kkomera ne bamala ne babata nga bw'eri enkola ya wano. Nga abadifendinga Speaker Anita Amongo, Kinyamatama n'abalala aba NRM. Era abantu bangi baavayo ne bavumirira Speaker kye yakola. Ne bava ne bagamba tosobola kuwagira muntu akutte ssente za ggwanga n'azikolamu ebyekisirusiru. Naye omwavu tasinga musango mu Uganda omubbi yeegazaanya okusinga gwe atali mubbi. Era basiba atali mubbi omubbi ne bamuga atambula oddeeka tonywe n'abaana bo kakyayi.
abaana bakulinze obatwalira omugaati naye nga ye mubbi. Uganda awo yerevu kwe tuli. Omukyalo ono yasinzidde Masaka. Bw'asinziira e Masaka n'agamba nti tuwaakatambike. Akolinze weta Masaka kuleeta Luweero oba kutingana naye nga tubikomezaawo mu NRM. Twaliwo ndikuliza byanyalo mpiso oweza gundi wange gundi mukwano mwena bonna bali wano nze teri muntu mukwano wange mu palamenti aze okusinga na mutaawo ng'omuntu mukwano gwange. Ebisagala ketayo naye esaawa zino ndigwenaaleero ndigwani njagala NRM abagamba akasembayo bano bafulaga peyala bali babiri. Greater Masaka ne Luweero oba tuttingane edda mu NRM. Statement eyo giwulira. Greater Masaka ne Luweero oba tuttingane nebiina kubeera bya NRM. Ddala omubaka wa Parliament lwaki ofuluma statement eno? Lowoozamu ng'eno statement efulumye mu kamwa ka Joel Ssenyonyi, ng'efulumye mu kamwa ka Muwanga Kivumbi, kale ng'efulumye mu kamwa ka Kyagulanyi. Bapropagandist ba NRM bonna ku bu-TV n'obu-radio gye batuula kino kye baba bagenda okutambuza. Sise Namuju already akyayina ebbala mubbi, already mubbi bamukwata ng'avunaanibwa misango gya kubba nsimbi ya muwa musolo n'abalala. Naye ayimiridde akugamba oba tuttingane olwa constituency olwa kalulu. Ate munnayo n'amugambako beba komandinga ba RDC bakolera government tebakolera bantu. Ye weebuuze mu mateeka RDC ajjirawa? Simanya arabikoze bitya RDC, simanya biki diso. Kakati amanya amangi bano basisege boogeza gemaanyi ag'okubeera ne ba RDC ku bitundu. Kakati Bobi Wine agamba ffe tujja mu buyinza ba RDC betulina okusooka okukwata ku nkoona. RDC, DPC, Giso, Piso, Fiso, Wiso so agamba bano balina okusooka okuva mu buyinza, balina okugibwako ebifo ekisooka tebiriiyo mu mateeka. Bino bikuliyetingibwa Mwami Museveni kwenyweza mu buyinza n'abantu abafaanananga Sise Namuju w'omulabyawo. Njagala otuwa akatambi ako. Oba yagala okulembera abantu genda weesimbewo bakuwa obululu oba tosobola kwesimbawo kwenda huko genda. Mubagambe guno gwe mwaka gwabwe gusembayo kuba nabo tugenda basataamu. Yes, banaye mulonda abakulembeze. Tewali muntu mu gavumenti ya Kyagulanyi, tewali muntu agenda babeerako obuyinza nga temwamulonda. Tewali muntu agenda babeerako obuyinza nga temwakola ki, nga temwamulonda. Kale byebyo ebigambo byabadde nabo kuba RDC, DPC, Giso n'abalala abalinga bwe batyo bonna bajja kuvaawo. Amazima matufu gali nti beetaaga kuvaawo. Walaba Jeno Muwozi bayita bachairmani b'ebitundu aba NRM bonna nga bawagira Mwami Muwozi.
kale wano balondebwa kuweereza abantu oba ne kale kino kiyinza obbeera bwe kityo ne kino nakyo katukirabire ddala mwami Museveni bwe yali ajja okumunominatinga jjukira baateekawo amateeka nti olina okgenda n'abantu 20 abantu 20 olina okgenda n'emmotoka 2 kakati mwami Museveni tukkiriza mu kaseera kano eggwanga teririna president singa wabaddewo amateeka naye emikolo gyandisigadde gigenda mu maaso nga akuumye entebe y'eggwanga agikuumye so si president naye mwami Museveni ekyo kyolengedde awo yali ayingira electoral commission in fact yali agenda kunominatingibwa olwo lunaku lwa nomination day njagala otunuulire obungi bw'emmotoka otunuulire amagye toyi kweri simanya biki kwebiri emmotoka kinywa njagala otuwa akatambi ako kati oyo ye mwami Museveni nga bw'olengeraawo aze kumunominatinga naye jjukira bakandidenti babagamba abantu 20 ku bantu 20 emmotoka 2 nga nabwo waliwo okusoomoozebwa mwami Museveni gwe tandika obale ziri emmotoka mmeka mwami Museveni ye nga ye yasetuula mamba you can imagine oze ku nomination noyingira ne zimmamba noyingira n'emizinga noyingira na buli kimu waliwo wotuuka n'ogamba nti kali kayimba Kasani Nduganga gamba akuyitako ne wamukuyisako speed n'ogamba oba gwe batwala muyeekera naye kituufu mwami Museveni muyeekera kubanga mwami Museveni no NRM ne waliwo NRA kati mwami Museveni project ya NRA bwebera project ya NRA tumanyi NRA bebani eyali rebel group eyaleeta mwami Museveni kakati buno bwe butali bwenkanya naye
ogenda n'otuula n'ogamba ku byonna eggwanga bye liyitamu lwaki abasirikale bano lwaki abasirikale bano bwe tutuuka mu kaseera kali kale lwakuba balonda ogwedde barakisi zonna zalonda Kyagulanyi ako nako kabonero kalungi kitegeeza singa embeera etuukawo mu ggwanga bano abasirikale ne balaba ng'ebintu biri sirias basobola okwegatta ku bantu bwe kiba nga tebasobola kwegatta ku bantu kyogaa waliyo omuntu wa bulijjo alondera mu barakisi agwembulira waliyo wa bulijjo alondera mu barakisi barakisi walonderayo magye walonderayo poliisi ekitegeeza nti bw'abanga Kyagulanyi yawangula poliisi zonna ne polling station ezaali mu barakisi z'amagye zonna kitegeeza bamuwagira ne tebasobola kujjayo bwegibagamba nti kakati naffe baagala bibeere byakawolawola. In fact ne Kyagulanyi yakyogedde naga nti akaseera kagenda kutuuka bagambe tewali kitukubya bannaffe batwegatteko kisoboka. Anyway, nalabye ku ssanyu ly'abasirikale Kyagulanyi bwe yabadde agenda Nakasongola akutte akakopo kakawadawaga ofiisa jangu tunywe chai nagenza okulaba ng'essanyu ya Rabbi basajja batunga abasanyufu simayiro nga zibakomeno mu matu ngolabira ddala omusajja gwe babagamba banaye bamuwagala tunuuliraawo. In fact ndoza soko tuwakatambi ako then tujja kapozingamu katuwe Officer, jamande kachai. Officer, jamande kachai. Kakati njagala ofisa wali wabagambira jangu tunywe kachai ompozingireko kaawo olabe awo banga atambulamu katono genda maaso agenda maaso awo olabe essanyu ly'abasajja kwatiramu awo olengera abasajja ku layini awo kale wadde baddugavwe naye amannyo g'osobola okgalaba wadde baddugavu naye amannyo go tegabula okuviira ddala no onkoze obulungi obutagambi kosobola okiraba nti abasajja baagala abasajja basanyufu naye ne takitiki ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eno eya fulaga bannange enkulu eno fulaga temumanyi na bizibu byewonya baana wallahi basajja singa bakalakata abaana emiggo omusajja alowooza mu nze ng'obwa bwenkuba omusajja akutte fulaga ey'eggwanga ate waliwo akwata fulaga ng'eno omukono omulala gulwana nedda so byebyo olunaku lujjako era ku makya olaba abasirikale kakiringa abasirikale abakuuma ow'ekitiibwa Kyagulanyi bannange osobola okuleeta abantu nga banyiivu era ng'obapokedde ebigambo nti oyo mwina mubeerako mukole bwe muti ne bana abasajja balina engeri gye baagalamu Kyagulanyi waliwo omu atera omuddukirako oyo nalaba emabegako wali we baali bagenda okumukwata omusajja alina engeri gye yakwatanga abasirikale banne bano aba poliisi alina engeri gye yakwatanga muno mu ssaabiro muno ng'asika baniga bw'asika bwazze emabega bwati nenga ono bamuleeta kukola ki akola omulimu gwe. So Bobi Wine ayagalika ago ge mazima basajja tubabaleeta n'obusungu agenda otuuka nga kasajja katu tekayina buzibu nga tekayina baali yonna. So saagala kubeera nga nkulisaawo kankwongereyo mukwano gwange eri Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga ow'omu mbuga. Katikkiro yavuddeyo n'alabula n'awooninga abo bonna abali mu buyinza bye bakola si birungi. Tufune ebigambo bya Katikkiro. Ebyokwerinda byesigamye ku kutiisatiisa sirowooza tusaba buli ludda oluli mu kuvuganya
mulukwate bulungi, buli ludda mulukwate bulungi, buli ludda muluwe ekitiibwa. Oluusi ngenda ne ntunuulira ab'ebyokwerinda nga boogera ne bannabyabufuzi naye ng'oli ow'ekwerinda ali mu yunifoomu oluusi n'obukulu mukulu naye engeri gy'ayogeramu amaanyi naameemanye gaamala ebitemba embuga. Bigambo bya Katikkiro bikulu nnyo ate Katikkiro ennaku zino tuyinza okugamba nti jju katonotono si nnyo nnyo ne tujjukira ku bigambo bye yagambye bannabyabufuzi be bamakaadi ne weefuula mbu simanye tekulumye naye ng'okaaba. Batwale bikaadi byabwe, batwale bikaadi byabwe. Nemwe ne Morgan abaana obubwe bwe bakola mu Sseggona babujjawa. Gwe omanyi nti n'omwana aleeta akawanga kafa simanyi gye babujja. Waliwo akabwe ke bakola mu Biijirwa kaali kate ne babujjawa. Mutubulire gye mubujja annange. Kati waliwo ke nalabe ke bakoze oba kabadde kate mu Ssemujjuŋŋanda Galubindi. Anaye abaana mutuvugira ddala walayi bilayi talayi. Erewe kale tuveewaawo ewa Katikkiro tusobole okubeera nga tweyongerayo. Waliwo omukyala NUP erina abaana beereese. Waliwo omuwala bamuyita Dr. Shamim Nambasa. Dr. Shamim Nambasa bannanga abaana bano bagezi. Njagala otwe ku Dr. Shamim Nambasa atematema manifesto. Baana NUP mwemuddeyo ne bagaa nti baana si bakozi, baana balina emirimu gyabwe. Oyo Dr. Mulamba mwana muto n'ebitabo yabisoma yabiweza. Ekyenjawulo omukazi yenna ng'ali mu NUP oba wagira NUP alina engeri gy'alabika obulungi. Kwegamba okalabira ddala nga kalungi. Ne kati singa ayogera bya NRM singa nnyiizi. Naye omukazi alina engeri gy'alabika obulungi. Era bannange wakati abalina abakazi nga ba NRM omutunuulira otya mu buliri? Anti ayinza okufaanana eddagala egganda. Tuwe Dr. Shamim. Mujawale kabasewole banyabo Eliane Dobozi nze Dr. Shamim Nambasa era nga leero nze bannyonnyola manifesto ya National Unity Platform oba biki bye tutaddeko essira biki bye twagala okukolera bannayuganda mu Uganda empya gye twagala okulaba kati biki bye twagala okulaba nga tuleeta abantu oba oli muwagizi w'omupiira omanyi nti buli ttiimu we begenda otandika okusamba babaayo n'abasambi baabwe 11 era be basinga okwesiga be bamanyi nti bano ne tubateekayo akapiira kaba kawedde. So fenga National Unity Platform era twatambulidde ku phenomenon y'emu nti tugenda tandika ne 11 priority areas, tugenda beera n'ebifo oba ensonga 10 gye tugenda oteekako essira bye twagala okulaba nga tutuusaako mu myaka gyaffe egisooka 5 nga tuyingidde mu Uganda empya. So nga sibamalidde budde ki kye tugenda oteekako essira? Ekisookerwako y'eddembe ly'obuntu, human rights, okugoberera amateeka, constitutionalism and rule of law. Bw'oba omanyi engeri gye tubadde tuwangaaliramu mu myaka 5 egiwedde, tulabya ekiwamba abantu, tulabya abantu nga babuzibwawo, abantu basibibwa ne babatwala mu kkooti z'amagye. Ebintu ng'ebyo ate nga si bye tusuubira okulaba mu gavumenti oba si bye tuba tusuubira mu gavumenti. Efaayo nnyo ku bantu. Naye n'ekirala National Unity Platform kyegenda okukola kwe kulaba nga tukomyawo presidential term limits ne age limits. Bwe muba mumanyi ebyafaayo bya Uganda, tumanyi nti mu constitution eyasooka oba mu ssemateeka wa Uganda eyasooka waaliwo obuwayiro obwo nga president oba owulidde ekintu ekikulu NUP okuzzaawo presidential term limit wane eggwanga we lyawabira ddala. Age limit ne liva ku layini nti presidential term limit yali egamba ebisanja 2 naye yatuuka kati tewakyaliwo term limit. Mwami Museveni
asobola okufuga internally, asobola okubeerako for life. Tewali kimukugira ne ssemateeka baamuyuza. Bakola amendment ne bajjawo term limit. Leero tekyali kimuziyiza. Bwe twatuuka ku myaka 75 gye gyali gikoma. Omukulu ne bakwata ku age limit. Nabo ne bayuza ne basuula eri. Kati Dr. Shamimu agamba ebimu ku NUP byetunuulidde kwe kubeera nga ekomyawo age limit, term limit. Kino NUP tekisuubiza busuubiza, gwandaba era mpuliriza. NUP kuno kweyimiridde. Jjukira mu constitution ya NUP enempya gye baamendinga etannaba kubeera nga egazeetingibwa. NUP egamba ne bw'oba mulungi otya ebisanja ebi gye myaka 10, ne bw'oba mulungi todda. Waawo abalala nabo bakola obuweereza. Kakitegeeza NUP tegenda bisetinga ng'etuuse mu buyinza already ebirina. Tegenda birowoozaako. Tebagenda yisa budget nti tuyise budget ey'okuddamu okutunulya ssemateeka ono simanyi ate tulina NUP already ekiina mu ssemateeka waayo. Egamba omuntu anaakomanga ku bisanja ebyo, oba gwe president oba gwe minister MP oba gwe kansala, ebisanja ebi boyi ne bw'oba mulungi todda. Waabalala omuwagaanya. Mwawulirako wano nti ababaka ba parliament baali baagala babasse ku myaka 7. Lowoozaamu Sseggona Mpuuga, lowoozaamu Ssemujju ali mu parliament emyaka 15 oba abali mu parliament emyaka 15 nga baali batwala 7 naye ng'ayagala kisanja kyakuna. Singa wali myaka emeka bintu ebimu biteekeddwa okukyuka. So thank you so much Dr. Shamim Nambasa okutukutuliramu. Then katweyongere, waliwo omuvubuka wa NRM mutuweekusa okutuwa akatambi k'omwana oyo. Kale keka katambi bwobanga wekanya katambi omuvubuka oyo kazeyo gye katandikira. Omuvubuka oyo yazze kubanga alabika ono ye mubaka we gwayagala Kyeyune Ivan, oyo yali mu t-shirt enjeru. Bwe yazze emmotoka ya Kyagulanyi etambulirako abaana abakanna ababi, ayitawo omulaba yatunuulira mukama we gwe mulimo, era omulaba yabadde ateekawo omukono naye nga n'abaliwo tebamuwa gap, bamukubye ebikono. Kaga Kyagulanyi wabeera wallahi ne bwe batamuwa mukuumi yenna, ayina abaana abasobola omusafeguardinga, ayina abaana abasobola okubeera nga baggalawo nga bw'olengera bano bonna abali saidiza wano tebazze kusanyuka. Bakuuma mukulu, bakuumaani, bakuuma mukulu. Kati gaayo ono ali mu t-shirt ya NRM era nga eri 2263 kitegeeza mpya, naye amasannyalaze we gabadde gayita ewaabwe gamukubye nawunzika ng'ali kulaale ya omulengera tawa gamukubye nawunzika ng'ali kulaale ya NUP. Kati tekiyinza kwewuunyisa ng'oyo yalokose. Yes, from there yalokose. Masannyalaze gakuyita muggwe ng'oli mugumu kwenkana ki. Abaana ne basooka bamugamba owaayo ate kiki n'agamba bannange
nze kino mbadde sikirabangako kino bamubuuza owaye kino mbadde sikirabangako ko gwe kogire mu t-shirt ya NRM nti andi baabitugabira wano ku kyalo obadde toyinayo saati ndala tinjagadde mbalagire eddala omwana yabadde kyono so tumuveeko tugende w'omukulu Medadi Lubega Sseggona akali amagwa tulabeko bigambo bye Sseggona babada bagate bagaba ssente si mulimo gwa mubaka wa parliament ogaba ssente ne Sseggona yatandise okwetona amaganzi ali ku ground awenjanju kunju abantu abajjukiza kwebyo byakoze ne byateekateeka okukola ambulance tagigulangako mu kitundu agamba mu kalulu akajja tugenda kubeera na ambulance in fact sa ambulance tugenda kubeera ne ambulance n'emmotoka eyambako abantu kubanga lowoozaamu olwonna abagamba lowoozaamu nga ambulance etutta omuntu etutta omufu ate nammwe tubawa ambulance alaga obukozi bannange mujja kiwulira ne bwe munadda mu parliament kyendowooza nkigenda beera kizibu Sseggona okudda mu parliament nkiddamu kyendowooza nti kigenda kubeera kizibu Sseggona okudda mu parliament kankikubuulire mwami Museveni yandiyambyeko bano abasajja kuba basajja be naye okusinziira ku maanyi Kyagulanyi gaalina ng'ate NRM eri mu kulwana simanya Buganda for NRM my brother Museveni agenda kuba alwana na kalulu ke security agenda kugiteeka kalulu ke bano bagenda bafuwanga mbuyaga bano ba Sseggona era ne batuyamba ne tugenda okulaba Sseggona taliiwo Mpuuga taliimu mu parliament eddako Sseggona taliiwo Mpuuga taliimu Ssemujjunganda taliimu bonna abo basokooli elites bonna nga tebaliimu kale tulabe bwenaafaanana tulabe nammwe kikye mutugamba njagala tuwe Sseggona akali amaggwa nempeereza ki ambulance biba biganye olumu nembaga nkwate ssente Saalongo oyo ye mujulizi ebyagwerukwanga nga chairman waffe bamutomedde naweereza ambulance nembaga weeberuddewo ssente zizino kufuna emmotoka endala tumutwalewa emulago ekyomukisombi tugenda okutuuka emulago munnaffe Katonda n'amuyita naye nga nze nkola byenkola munneebazizza okuwoza emisango mwamulowooza nti ne kkooti y'amagye eyo twali tusobola okugenda wali emakindi ne tugiyimbira oluyimba neggalawo okisobola nze nasibwako era Katonda nannyamba nawonera watono okutwalibwa mu kkooti eyo nali nagiwolezaamu dda nga nawolereza Dr. Besigye nga teyeegombesa abaana bammwe bangi nga babatwala ne babakuyisa mu kkooti eyo ne babakweka ningiggalawo nze nagiggalawo ebyo bimugambye nti n'omukadde w'entebe era yagikomyawo naki omutwe ogwagiggalawo gwasenguka okyasobola obuvunaanyizibwa bwammwe bannabusiro butono nnyo okukuuma mutwe guno ogwagiggalawo mpulira waliyo abeewera okukukuba bagwase naye oluyimba lwa Nantume lunzizizzaamu amaanyi bwe baba bayiga bayige yonkyawa nayo nkyayira bwerere osooza nayo nsuuliza bwerere ompemula naye ompemulira bwerere ati mmwe mwagala kimwina looya ate era mu looya y'omwinamu n'omuyimbi temumpulidde akati nze agatta byonna ndowooza nze bamunyiweeza naye Oluganda kituufu obwavu bungi ngenda kuwaayo obudde amagezi omusaayi n'amagumba mu kisanja ekijja okulwanyisa obwavu
obwavu sigenda kulwanyisa na kugaba ssente ezigoba obwavu kubanga teri azirina naye bwongo ate era kino mbadde nkikola eri abo abanneeyunira ebituleetera okwavuwala bingi enkola za gavumenti embi zitwavuwaza oluguudo luno bwe lunaaba lumaze okukolebwa no ekisooka baali baagala nti abantu abakkiriza okuyisa oluguudo ku bibanja byabwe nti baweeyo ebyapa nembaga tetujja bawa byapa tubawadde license otegera njawulo wakati w'ekyapa okuwa ekyapa no license yeeno okuwa ekyapa mba nkuwadde obwannannyini license mba nkuwadde lukusa era ebintu bino temunjogeza ebyama recording ajjako recorda oluguudo terunnagwa tukkiriza muliraanwawo ku recording babuulire kino. Waliwo omuntu gw'olaba ng'azannyira abantu ku bwongo. Sseggona ekisooka ogambye nti bwe mwagenda mu kkooti y'amagye, ekkooti y'amagye eno tolina kumala giyimbiramu okuta omuntu. Kino njagala kukiddamu. Akitegedde akitegeere. Atakitegedde sigenda kuvunaanyizibwa ku kutegeerako. Sseggona takeera ku makya n'alowooza nti okuteebwa kwa Bobi Wine we baamukwata nga bamukubyekubye gaali magezi ga Sseggona. Tukkiriza okubeera nti baateekinga legal decision. Naye legal decision ne bwetandibaddewo Kyagulanyi yali wakuteebwa. Pressure yateekebwa ku mwami Museveni nga bannayuganda bali ku nguudo beekalakaasa, bannakenya bali ku nguudo beekalakaasa, bannansi b'eggwanga erya Germany beekalakaasa, ab'Ebuyindi, ab'Ebungereza, ab'omu America, Sweden, Germany, Canada, Kuwait, ng'ensi yonna eri mu kwekalakaasa bate Kyagulanyi. Ekyo kye kyateesa Kyagulanyi. Sseggona kino taddamu na kuyimirira wantu wonna ng'agenda kye yeewaaniramu. Oba ligo oba iligo Kyagulanyi yali wakuteebwa. Oba mateeka oba si mu mateeka Kyagulanyi yali wakuteebwa. Kakati ensonga endala gy'akoonyeeko Oweekitiibwa Sseggona akoonye ku nsonga ya bano si biri tebyali bya kuyimba. Agenza okumaliriza ng'ali mu kuyimba. Ng'ali ku luyimba lwa Maureen Nantume. Era n'agamba nti lwaki muba musuula looya ate nga n'okuyimba muwulira nakwo ndi mu byonna. N'ebiri tebyali bya kuyimba. Ne wano oyagala otulaga nti yeggwe Sseggona looya olimu ne waluka gw'omuyimbi. Era tebalina kusuula kuba oli wa bitendo bibiri, oli wa bitone bibiri. Ensonga endala Sseggona gy'akoonyeeko wano gye saagala kubeera nga mbuusa amaaso y'ensonga eya nti ekisanja ekiddako ngenda kubajja mu bwavu emyaka 15 obakoledde ki? Bw'oba ng'obaddeyo 15 nga bakyali baavu 5 ng'ogenda okukyusiza ebisigadde. Ebigambo bya mwami Museveni bano abasajja bibeetooloolerako nti omaze emyaka 4 mu buyinza 40 years. Naye ogamba ekisanja ekijja ngenda kujjawo enguzi, ngenda kutondawo emirimu gibe mingi. Sseggona byatandise. Mu kisanja ekijja ngenda bagulira ambulance. Ekisanja ekijja ngenda kujja obwavu mu famire zammwe mu nsawo zammwe. How? Otya. Mujjeeko kamera, mujjeeko recording. Temubi recording. Ayagala babi recording naye yefuula atayagala. Nene waayogerera enduulu y'abantu babiri yevuga ku bantu 6 abaliwo. Evuga y'abantu babiri nene ababiri abakuba enduulu eringa enjala ebaluma. Alina ekintu kyayogeddeko. Sseggona y'omu
ayina ekintu ekyakyakonyeeko kibadde kyaki ndowooza ebyo bibadde ebyenkizo. Amazima amatuufu gali nti bano abasajja baveewo. Kale ebizibu ebituluma babimazeewo ebbanga lye bamazeeyo, balina bye bakozeeko. Waliwo mwami Museveni kyayagala ekitayise. Nedda muleme kukkakkanya bantu. Yateekawo nti omuntu waabeera ne certificate ya senior 6 asobola okukiikirira eggwanga mu ssetteeserezo oba mu parliament n'okusukkawo bagamba ne kubwa pulezidenti. Si bagamba bwe kiri. Gwe lwaki oyagala okukkakkanya abantu? Lwaki olowooza nti gwategeera ennyo? So ye Lubega Sseggona akali amaggwa. Tumuveeko ndowooza tugende ku bafaanananga Sseggona. Eno kiriiki yonna ye yava mu DP nejja ne DP block bano bagenda okumenya. Soko tuwe ku Kyagulanyi. Abo boolaba abasajja abakadde bamukaku baali baagala kaadi ye batuusizaawo bakaziba nti yali kaadi waliwo loonubikawo empeka tenaku ezo yali kaadi olusaniya waliwo wange yendoza newe mwogerako abamuyita serekomosi yali kaadi. So munnange tosobola kustopinga. Kale webale nnyo webalire ddala akyatambula naffe. Sigenda kudda mu bigambo bya Bobi Wine, sigenda kubiddamu ebyaddala. Kaneekuume. Naye ebimu ku Kyagulanyi byali mu kkola kwe kutambula ng'abunyisa enjiri eya umbrella tikinga. Abantu bangi ku guli omulundi Kyagulanyi baatasimbako bantu ng'alowooza ba opposition, kumbe ba oppositions oba all my position nga si ba opposition. Kakati era bangi abeekulubeesa ku ye nti nze ndi wa DP naye mpagira Kyagulanyi. Mwe mwajjira Baalumu, mwe mwajjira abantu bangi nga tebali ku tiketi ya NUP naye nga bali ku mubala gwa NUP. Era ng'olaba posters oli ataddeko akabonero ka People Power, ataddeko aka DP. Ekitegeeza takkiririza mugendo gwa gwa People Power na wadde ayimiridde mu DP. Naye kasita twava mu kalulu bonna baatandika okufuuka ekitalo. NUP nga bagikuba bukubi anti bawangudde. Kyagulanyi na realizing nga n'ategeera. Kakati bw'aba atambula agamba ekibiina kyaffe kirina akabonero aka ye manvuuli, umbrella. Era agamba gwe buli wolaba umbrella kola ki? Tikinga. Kuba ku guno omulundi abantu baaweze. Buli wamu yasimbyewo. Buli wolaba umbrella kola ki? Tikinga. Yenna ajja n'akabonero konna akalalo tetumumanyi. Kakati waliwo abatandise okugamba nti oba twagala oba tetwagala Kyagulanyi w'amaanyi, oba twagala oba tetwagala Kyagulanyi w'amaanyi, naye nabo beesimbyewo. Kakye simanyi baagala kugamba nti ki? Naffe mutuwagire tuwagira Kyagulanyi bw'aba w'amaanyi, lwaki tewamwegattako? Lwaki ogamba w'amaanyi ng'osinziira eri? On top of that, ne mukamawo oba katwogere kuba kino kirina obujulizi Nobert Mawa wagira Museveni oli wa DP naye ogamba wagira Kyagulanyi naye mu DP. No, tekijja kukola. Engineer Richard Sebamala mwagala nnyo omwami ono, naye ebyobufuzi birabisa okubeera nga bigenda tulonderawo amakubo ge tukwata. Sagala nimbe
birabika ng'ebigendo tulonderawo amakubo ge tulina okukwata. Katuwulirize ebigambo by'Oweekitiibwa Richard Ssebamala katono nnyo katubifune. Ddala tulina omuntu omu mu opposition gwe tukkiriziganya naye. Fenna almost 80% abali mu opposition tulina ekintu kye tukkiriza nti omuntu asinga amaanyi mu opposition leero bamuyita Kyagulanyi. Emabegaawo nabagambako nti oba omwagala oba tumwagala, oba weebulankanya oba okola ki, tewaliiwo muntu asinga Robert Kyagulanyi Ssentamu maanyi mu opposition. Ekyo njagala tukimanye era tukikkiriziganyeko. Mujja kulaba ebitundu nga Nakasongola bironda bw'olaba results za elections osanga nga biraga nti no bironda 100% NRM. Naye omuntu alonda 100% NRM kijja kitya nti mukulu Kyagulanyi ate bw'agenda Nakasongola atajjuza ne wajjulira ddala bajja kugamba bazze kulaba muyimbi. Nedda bazze kuwuliriza nsonga kubanga zezo ensonga ezibaluma. Ensonga eziruma bannayuganda si nnyingi nnyo. Ekibbattaka, ebbula ly'emirimu mu bavubuka, ebbula lya ssente ezitwala abaana mu masomero ate nga ne standard z'amasomero ziri wansi, abaana ne bamala okusoma ate ne batafuna mirimu, obumenyi bw'amateeka oli n'akutwala ku poliisi n'omutwala ku poliisi era n'avaayo nga wakamala okwawukana naye n'avaayo, okubba ssente, ensonga zo human rights, okuba nti n'abantu tebalina ddembe lyabwe kugamba ensonga ezo eziruma eggwanga z'ensonga mukulu Kyagulanyi zayogerako, z'ensonga ezisomboola abantu bonna okujja okumulaba n'okulaba engeri gye tuyinza okulaba nti no tuzikola ki, tuzimalawo. Zino ensonga teziruma wa NRM, teziruma wa DP, teziruma wa NUP, teziruma wa FDC yekka, wa PPP, wa Peasant Party obaani, ziweeboka be ziruma. Era y'ensonga lwaki nze nkimanyi nti akalulu ka mukulu Kyagulanyi si kalulu k'aba NUP bokka. Ba NUP just subset, bantu batono nnyo kwaba abamulonda. Abantu bakkiririza mu nsonga ze, y'ensonga waliwo amulonda olw'eddiini ye, waliwo amulonda lwakuba ava wano mu Buganda, waliwo amulonda lwakuba yawasa mukyala Munyankole, waliwo amulonda. Ensonga ezirondesa mukulu Kyagulanyi oba ezirondesa munnabyabufuzi yenna nnyingi nnyo. N'olw'ensonga eyo Deputy President wa Buganda Muwanga Kivumbi okuvaayo n'agamba nti nno ekirondesa atali wa NUP wa NRM aba asazeeko obuwagizi bwa NUP almost 3/10, kubanga abantu bangi nga siba NUP naye nga tulonda mukulu Kyagulanyi olw'ensonga endala, nga Kyagulanyi tumwagala ng'omuntu naye nga tumulonda olw'ensonga endala ezisukka ku NUP. Tuleme kuteeka bwongo bw'Abannayuganda mu kabokisi akatono bwe kati okutandika okulowooza nti nno mukulu Kyagulanyi oba buli munnayuganda alina kusooka kuyingira NUP okusobola okuba nti naawagira Kyagulanyi. Ekyo nedda, ekyo tekigenda kusoboka. Kyagulanyi bwe twogerako yagenda e Busoga n'akwata Kadaga mu gwa Kadaga n'ebizibu byonna by'alina tu, yali wano ku Parliament n'ajjawo ebisanja n'ajjawo emyaka n'akola ki, n'agamba ono gwe tuva tulonda nja kusobola okukola naye. Yagenda ewayume kubanga Ayume taata we yafa, gavumenti eno teyannyonnyola bungi accident eyo bwe yali, n'agamba ono omwana Ayume tujja kusobola okukola. Kano ke kalulu ka 2021 ate mu kalulu ke kamu yagenda ewa Lutamaguzi n'agamba Lutamaguzi ono sigenda muteekako muntu, sinti omuntu asobola okuvuganya Nakaseke yabula. So n'olw'ensonga eyo, ensonga olaba ye yennyini President w'ekibiina asitula Kadaga bw'amanyi nti no NRM ng'ayina n'ensonga z'amanyi obulungi, n'agamba ono oli yamusinga kukyega kyentegeeza era ono nja kukola naye. Kati gwe ate Muwanga Kivumbi wovaayo n'ogamba nti ate buli ayagala buli wa DP oba buli wa FDC oba buli wa PPP oba buli wa Peasant Party oba buli wa ki abeerawo NRM, then kati awate okutegerako kubeera kukakanyiza ekibiina kya NUP.
njagala tusigale ku nsonga ezatutwala mu struggle. Ensonga ze twagamba nti nno tuli ba people power. Nti ffenna tukkiriziganya mu maanyi g'abantu, buli muntu alina engeri gy'anyigirizibwamu, naye nga ffenna tugenda kwegatta tubeere mu kisero kimu ekisooka okuggyako nakyemalira. Era ekitutwala mu maaso nti bwe tumala okuggyako nakyemalira, olutalo olw'okuggyako nakyemalira ani alukulembedde nti Kyagulanyi, tugende n'ekyo. Waliwo omuntu ali eyo wansi e Masaka nga waddipi nnyo, Mao yamutama okumutuuka wano. Naye nga yagamba ngenda kulonda Kyagulanyi olw'okuba Mao yantama. Si lwakuba wa NUP naye lwakuba Mao yakola ki? Yamutama. Akalulu nako tukaagala. Mu lutalo buli kimu tukikozesa. Bano betuvuganya, bemulaba bano betuvuganya, babbanga n'amamotoka mu bigo, babbanga zi forex bureau, babbanga zi pharmacy, bakola ebintu, babbanga tractor babbanga tractor z'abalimi, babba emwanyi mu zi cooperative, batwala ente z'abantu bazirya, nga bafa ekintu ekikusooka kutuuka kwenunula. Bwe bamala okwenunula, abafunamu bafunamu, abatafunamu tebafunamu, abalala bakyafunamu, abaana baabwe n'abazzukulu bakyafunamu. Ekyo kye twogerako nti struggle yeetaaga amaanyi mangi, yeetaaga buli muntu, ate yeetaaga okuba nga tetusosola muntu n'omu. N'olw'ensonga eyo mbasaba bannayuganda, kino si kya NRM versus Kyagulanyi, nedda. Kino kya abanyigirizibwa ne be banyigiriza. Awo we tuli. Bwe kasoowulira nti no waliwo ekikuyinze, school fees, mu ddwaliro tewali ddagala, enguudo embi, toyina mulimo, ebintu byolaba, ettaka lyammwe balitutte, ebintu byolaba, eddembe ly'obuntu litobooleddwa, buli muntu gwolaba ng'onyigiriziddwa, kano ke kaluluko okulaba nti n'ogenda mu ki? Ogenda mu maaso. Si NRM versus Kyagulanyi oba versus NUP.